banja. Okumaye alwe yola sente. Sewola ngo sente kusulu sijja kulipa. Ziri kuno. Nazewola nene sewola ngo simanye era nange mbayo. Ne lumu banja awo nga kampuni enfukidde ekisi. Wewole. Sikwewola. Oli ankubira sebo. Omukuru gundi yewola sente nagamba yateka erinnya lyo nti gwe ne kubuki. Nimubuuza bwe yali yange maze emyaka emeka. Oli ko nga newola sente. Mandi kati sebo munonyo omuntu labi. Yali abo naye ate abo baali bafere kuba bawola tebakubuuza next of kin. Bamuteekako babiteekawo sebo. Era egayi namubuuza. Tebiriiko just bakugamba nti katironi erinnya oli waddembe okwewola kati bagirinyisiza bangaye ndi waddembe okwewola 25. Tebateekako yadde mbusimanya ani akweyimirira oba biki oyalaka yali yagenda mbuno buloni bw'okukyalo zibankubira obo yeewola mu buloni bagamba ekintu kimu tugenda kukujjako layini okonza layini mugigyeko nfuna endala wana nene ndaba ikati bwe mwali mumuwola mwankubira bamubanja emitwe lwali munkubira mumubanja ali bamubanja egi etaano nemukwenga musajja lwaki bakubanja sente nange sinafuna sente nababuuze bali n'obalumba maaso ku maaso Nizo nabagamba ekintu kimwe bala nyanga majja kumujjaako ebbanja mu nkubi naye obinaddako ngena kujjanja te kampuni ya musala kumanya nakaka nkazi nangamba anti kati munange tuba tugamba omutunoonyeze konza ate kati yajja twajja babiri mwe mwansalira mbeere next king we nze nga simanyi kati abawola sente ku kampuni mwegendeeze kati bo basinzira batyo program ezenjawulo n'abatu following abakola ki commenting n'abatu likes bana tubebaza munna buli omu nga woli video wogirabira tukola ki kwebaza tuteekamu kaddata ko gwe newayo obudde n'okala kino nga ngenda kulaba ku mukutu gwa toners ngenda kuba ki bakojja ne basenga ne program endala zonna zetukola kizabaweereza ez'ebyobufuzi ez'ebyobulimi ez'ebyobulunzi tubeerako program nnyingi akadama tukyabatumira Mubatumira wali abakoma wali abakyali. Yawo ne kadama gwe nalabye yesinga bamukubidde nga sente ze bazikozesa. Ate abo bali nabanange bana Uganda mwenna balina omuzo okozesa sente z'abakadama nga azikutereseza si kirungi. Abaana bayita mbugubi okubeza wa kasente akata mu family olwagamba nti unenkumira kasente kano ate gwe n'okalya. Abaana bannange mubasaasire. Baba amanya lyazi muwadde batolo baba bamubalanga mugagga kumbe naye abakyali bubi takuwa nti mugagga agendo gende ebweru kuba ekyeyo nga ina kyagala oteeka ate kati gwe lwakweza sente zayagala asange izo sente ziri zawamu obatandika ka business owazimbawo kayumba ate gubambi noziri ate ddala basimanya bano bataata abo bamaama tolina wono tugama amawo atakuwoleza bato bo basoma abaana agenda aweerera so kati mwenna bakadama bali ku kibambi mwe bali kutukolerera batubeezaawo nnyo anti batuwa omusolo babatema omusolo ate kati babagamba simala omwaka bagenda kuwa kamuneka kamu kitundu kati bakadama tulina obeebaza ennyo bayimirizaawo eggwanga lya Uganda anga abazungu batuggyako obuyambi kati sente tuzitulira mu bakadama kadama batuleerayo ki bakolerera ggwanga lyaffe bakozi ba ggwanga bannange era kati kadama alina kyateesa ku ggwanga ekituufu ekyagatta kyasalawo kulina eggwanga kubanga omuntu yenna akuwa sente yaba akutegeereza abanga na mukamawo bakadama bakama baffe ate tumira bakadama ate basekadama bo tembagamba nabo babatema nabo bababba siwulira ko sekadama gwe babba basirika era yasiwulirangako yekalakasa sekadama nti obuzibu abasajja wakyatondebwa bubi fe ekintu nawe kiba kikuguddeko mu mutima kikunyigira muli n'oguma akimanga olya nti babana batugamba abakazi bo balina ebibiina bingi ebirwanya eddembe ly'abakazi naye ebyabasajja owulira bitono oddeko ekibiina mbu kati kiri active kirwana eddembe ly'abasajja ate mu ssente tekiriiko bya ddembe kati otera okulya mbu omukazi bamukutte kimanyi n'abasajja batukwata naye tufe lwaki temwogera mweyogereko nti agenda ku poliisi n'oggulawo omusango nti bannange wa poliisi ajala yankutte ekiro
Anti mutemukwati kwa mumala kuyimirira naye ne bwoba toyimirira. Anti kiriza nawunyumiza nga sibyagala. Gwantubula batukwatibwa. Atosayimirira gwe toli mangu akuyimirira nga toyagala. Nsobola mamba bannebase nga ndi mutulo twange. Nindezuka nga ne wamma kituufu batukwata kubanga niwoba wakasanga akateminga ngako kayimiridde kuba fe kya butonde kayina obudde bakasobola n'oyimirira kokka wadde tobiriiko kati akapima kali akabiriko kayimiririra ddala full straight ntushuwa ne kalemezaamu maama era ne bakwata kati maama gwe bakwata nga nammwe kati wompeera ekkubo ne liba nga ggazi nga asobola okuyitamu bakyo gamba waffe kyangu nnyo kuba eva wabaawo ekkubo eva abasekadama nammwe tubatumiddeko tumanyi bakadama abasekadama ntikwaki netubeerabira bambi ate nga nabo paati nnene nnyo naye baka tebatera kunyigirizibwa basekadama banyigirizibwa nakinze siwulirako sekadama gwe batidde siwulirayo sekadama gwe babidde sente siwulirayo sekadama gwe baganda sekadama ozogirabawa naawe kati kyekulankugambye bebyabwe bireka biri kati obuzibu singa abaana like zino company ezitwala abaana ebweru singa kyesooka obakolera obagulirawo account ku banka ngazo company bamanyi n'okudera ne banka ne zifuuka ekizibu banka tesobola kufuuka kizibu ku ssente zo ne kati bayo omuntu wamala okukola ssente ng'alina waazi banki ng'abeera muwasiifu kusinga ssente ozisindikira omuntu ali e kampani bagenda tebalina nali manyi baba n'akawunti aba n'akawunti babagamba kimufuna ndaga muntu kufuna passport ebisigadde kati awo kampani atawe oba tukiteeka ku kampani atawe funira omulimu okufunira n'akawunti nga bali bagenda tuweza palisi mado batuwa akawunti kibabwe ekiti olaba kyalibadde bwe kiti nga ffe olaba kati nga ffe wano kampani wano eziri e Uganda tebakusasula sente mu ngalo wabula gwogenda bugenzi noteka akawunti namba omwezi ogutuuka nga bakuweereza bwezi message ku ssimu nti sebo sente zo zimaze okutopingibwako kati waba weekalakasa okubanja obanja ssimu nga weekalakasa okubanja kuba sente tebazikuwa baziteeka ku akawunti anti ziba ziruddewo ekikati ate kiri wakati wo ne kampuni naye ate ku byensasula kati singa ne kadama omuntu bamubamba mututte ebweru kampuni ene emufunidde omulimu singa ekuguliddewo akawunti nga gwogenda n'akawunti yo kiyinza bali bakama olukusasula sente nawe tozirabako zigende zituukira ku akawunti ne bakuwa message guno omwezi bakutopinze sente zo zigenda kitegeera nawe obeera mugumu n'ebyokukwata sente n'akubalira n'akuteramu n'akubalira nkana nti ayinza okuba nga yandyagadde okubaako kye bamukolera eno nga teziri ku akawunti akawunti yo sooteekayo next opinion wa bulumi oyo okumuwa gwe kati kiwanga zo nakuwa mobile money nenkuwa pin namba yange tojayo sente zange ate kati sente bazikyusaamu essaawa zino nsobola okujja sente ku banka nenziteeka ku mobile money kituufu nazijja ku mobile money nga nze nzijje ku akawunti nsobola okujja sente ku banka yange nenzikola nenziteeka ku mobile money yani ya ajala kati omanyi n'ekintu kyenjagala okunkolera nyiga mbunyize eno byenyizeemu nenkonekiti nga ajala azifuna ku mobile money nemugamba tugenda okukolera kineemu naye nga ajala simuwadde sente zange zonna mpemyeko bupimi nenzijjayo ku akawunti zetubaliridde okukolamu ekyo kyagenda okunkolera naba ate kiba kibagenda basevingirako nabino ebyokwetuga ebyokwetta biba bikendeera tegeeza bakaddamu olumala baba bamusasula babala bubazi ne bamukwasa mu ngalo ebamukusasula nga abasasula zino nga babala bubazi nti dola okoze gundi mmeka nti 10 nga bakuwa ne bamukwasa awo kati yate n'asooka n'anoonya wanazitwala mu gundi wanazisindikira awe babatemeera omusolo era bakadde amasente bwe bazitereka mu nnyumba mwe basula abaana ba boosi bazijjamu bababba omwana wa boosi ayinza okumanya nti mu nsawo yo mwoyiwa sente ajja n'azikugjamu ate tolina kyakukola bakusasudde obanja bakusasudde omwana osobola mubanja nokalala tubbisa wano babbaawo gweyagala n'okubba kati oba omubbi n'okutta kizibu ekiri mu kampani zikirowoozeeko kampuni twali tusaba bwebiba mutwala abaana mutandika obbaguzaawo akawunti mu bbanka omanyi nti ate gwoba omwana omufunidde omulimu ngabaga nti bafunira omulimu nabali gyomutwala bagambe ono sente muteekeo process nga nnuŋŋamu nti omwana omuddamu omusasula sente zigendenga kuki ku akawunti sijja kuteeka sente mu ngalo
asobole okuba safe ne sente ze nga ziri safe. Kati awo ne gavumenti ebajjako omusolo mungi nti kati gavumenti lwaki nti sente ziva eri ebweru ng'ozisindika zize zimu omusolo si gwe gumu gwe bakutema ng'abankinga ogw'oku banki nga guba mutono anti kati kiwanga ng'okwala sente zo n'ogenda n'oziteeka ku banki bakutema naye ate singa okwala sente n'ozisindika baba bakutema batemako ez'okusindika ziba nnyingi naye ate olisinga kati gwano bwe mba nga nze nnyina sente zange kati okimanyi banki eyinza okuntemako just 200 ku mitwalo 10 oba ku kakadde mitwalo ng'ojjayo ng'oteekayo nga nsindika nga njije bantemako ng'omutwalo naye ate zino ez'okuteekako ku akawunti yange zo ziba free of charge bateekerako bwereere naye ate wano bwobanga nga mukama wakuwadde sente jiwa sente olina ozikyusa wano mu kuziteekako mu kusindika batema n'ate n'erijo ng'ojja zijjayo agenda kukakana nga kadde bakutumya emitwalo 10 kituufu 10 balitema bakusindikira zijje n'akakadde batema 10 oweeryo okusindikira n'ofuna 9 ekyo nkugamba kitegeeza bonna gatako n'okujjako olwofunye 85 kati nate singa obadde oziteeka butesi ku bank account yo ziba zijja straight Uganda tezibaako mbw ate balina ozikyusa kati awo balowooze ku bakadaama bagenda balowoozaako tubalekere ebizibu byabwe kubanga kinalaba bo baagala kibafunamu gavumenti yagala kyefunamu obuzibu bwa kampuni okiraba tezibuusa bantu ate era nga kyekifunamu kati ffe nga tukyogeddeko ne tubuusa abantu bagundi gavumenti yagala nnyo omuntu okubeera mu kizikizo singa okubeera mu kati wanene bannayuganda era tukyali bangi nnyo bagala mukozese banka tebakyagala banka nzibi banka okyegedde kati naye nga tamanyi mugaso gwa banka kiki kati gavumenti erina otwala obudde bungi era nikukusomesa banka mu bantu banka ezikola zitya okyegedde ne banka owulya budde ki nga banka zikuba obulango ziyongeza amalayo ate n'ekirala obuzibu obuleta okuba ne banka za Uganda nga zirina ekizibu eziri stable sawa na banka eggalawo bwe buzibu abantu kyekiba kyayisiza banka kati gwemanyi banka ezakava wano enyingi Greenland yagenda Tropico yagenda naye bwe tebwembanga mbadde nteeseyo akasente kange ne baggalawo nesanga yali akolawo anti kati ate ogenda mukola eyali akolawo fe yakwata akawunti ye yali mukozi kakibanga onogenda wasoboka nensanga bosi singa osanga bosi ye osanga yali akolawo nange munene nali zinajjanga ku kimeeza onkolako mpandika ebipapula kati nkusanze sente mwaggalawo mwaddawa munagire gye mwalaka sente zo tetuzirina kati sente zibanga banka egenda kuggalawo bonna abalinayo sente babayita bakuweereza message babagamba ennaku z'omwezi bwezi banka yaffe egenda kuggalawo kino kirungi oba olina sente zoyagala okugjayo ozijjayo ng'obudde bukyali era abasinga bagenda ne bazijjayo kade waliwo okubaako nti waliwo zoyagala okugjayo nga oli ali bweru anti osobola ozijjayo naye bweru ozijjayo banka zikola wonna kati bumala ozijjayo bano abalina sente nnyingi bano biki gavumenti ya Uganda yekwatagana Bank of Uganda yetekinga charge kubanga buli banka okuggulawo olina sente z'oteeka mu Bank of Uganda nti singa banka ye eba egudde zino sente zewateekayo zibawa bano abantu era webitwala process sente oziteekayo oyagala okuzijjayo kifuuka lutalo ekituufu sente zo ziteekayo ng'oyagala neziteekayo bulungi naye ogenda okuzijjayo ne tufuuka ate lutalo zo zakwegayirira kibanga bana basasula pension ono w'obukadde sima kampuni ekuggyako sente zojofuna mu bukadde ng'okuza wano mu kuziteekayo bakwanguyiza era sente bakulagana emessage tumanyi twakutemeko omutwalo gwa bukadde naye okugyayo sente z'obukadde tekiba kyangu abantu babanja sente batuka n'okufa naba bagonzaamuko ne ku ssimu ozijjayo eza pension nedda boy sobola kuwandiika ate waliwo nno okubanga nga muzeewo yafa kati mutandika ozigo bakubanga agula ettaka kakawunti nga muzeewo yafa nga akawunti ya muzeewo anti kuze muzeewo abadde akolera kitongole kati kiko alina ofuna sente ze zaki z'obukadde kati sente zayinza okuba alina miliyoni ze ngaaga kati mwe abaana mulina okugenda ne mugyayo sente zeziwa muzikozesa naye okugyayo sente baba bikalu bya zibba baba bikalu bya zibba
bwaya bongo process ogenda tuko kukimalayo nga baga katino bajjako omusayi tukakasa nti yabazaala mugaba nange abakolanga ba mobile money ogulawo account bagamugulawo account ku mobile money eti bakubuza next of kin kati bana abantu abafiira mbubendi kinga mobile money kuliko sente baziwali anene bakwaga abapini tojimanyi zibaza government oba ziba mobile money abaziwali no mobile money batamanyiga pini code yo kuba onigira go inako emitwalo gyo inako emitwalo gyo mfudde pini njimanyize ka tebakubuza banga muntu bagamba togamba pini yo era gyo bakitukutira ne message ejja ku simu yange tosharinga pini yo ako nakakwata na muluzu kali wale twewe mobile money bachite muntu kiza tusharinge pini yo sente za muntu ngafu wanga nguli owa katinze ngatugeze ndi bawo nyinzo okuyita mu ekiro ninga kwa account ya mobile money MTN twina ya tv zonna kuliko sente pino ogimanyi wekka nyi bagigala nnyo kyenkugambye wonyigira ne bagireka kati nani anagikoza ali omugenzi isoka mugala ali omugenzi ani agenda ogikosa tewali uyo mwaine yi olaba obuzibu butandikira baga sente bakalaba kwekali bafizi ngamba okubira customer care n'omugamba ono afudde oba eyinza okuyamba egambe etya deta omulambo ogwo ezo gambe simu wajibbi bakubira omulambo tukakaza tutya nti omumanyi okusindya ku WhatsApp yaabwe yate oyina WhatsApp ya kampuni bagamba muteekeo video call mbalaga omulambo kati kimanyi nti kampuni zitubba nga tetumanyi sente nyingi kampuni zezirina nga ate kakyobola baziwola nnyo zi mobile money zatandika owola kuzaabagenzi kwe zituwola kituufu sajja batubba sente nyingi nange kati nze mbadde nsaba nabo baba batandikanga okugulawo mobile money account next of kin abeewo ate nefe abakozesa mobile money tubemu ekyobusiru mutogaba pini yo nagwogiragako akasente ko kaleme kufa naawe wanga kisoka kunyigamu bunyizi kati gwefuna gwogiragako nina awai gundi ayinza okunziba ekikulu obubbi babutuyingizamu kati ogahaka mugamulage pini yange nyinza okuba siriwo agenda azijjeko amala neyenyigira mu pini kati kyangu nnyo ogenda bugenzi ng'okwata simu yange ogenda ali ku mukago gundi ng'ojjamu zogimu ng'onziza simu waka ate kyetaagisa ki oba pini oba ogimanyi oleeta message mu pini neozesindikira message n'ogidiriitinga omugakotako ku simu yange sinaba naye bw'okubira customer care n'ogibuuze ku ate naalaga nti ono eyaginyize bw'osembyeyo sindikira bamuyita kamoga Peter nga mmanya kamoga sisindika kwange sisindika kwange sindika ku ya girlfriend wange ate omumanyi nze naye sisindika ku yoole kati zino ennyamba ziwajjuza manya kati yagambye kamoga Peter okimanyi nti abamu basaza layini nga tebalina manya gaabwe ziri manya gaabala ekituufu gamala tikubanyika mugappiro oyinza okulanga inajjuka Amina nekiri kyennyini kyayogedde abantu balina layini nnyingi nnyo nga teziri mumanya gaabwe oba kitegedde nga bafere abamu twali tetunakula nga bamba basaza layini tukyazirina kampani zibbye nnyo ssente naye abakampuni ba MTN zonna ezempuliziganya kyebakola akantu k'obutagaba pini sente zibula nnyo zibula kituufu Uganda wano mu Uganda kati naye ate just bakuweereza gamba otosharinga naye gwe waddembe eri okusharinga pini yo nanti kati obuzibu ate anti kyekigambye batuyingizamu kati kiri ekya ssente okukwatagana n'omuntu omulala kizibu ajja neoba ne bbaawo oyagala mulaga pini yo nze era sitagimanyi kati bw'olifa sente zafanya zino kitegeeza ziba zisigaddeko kuli eyange ne bw'atagimanyi naye nzireyo mu kimutunuzeemu oyinza ofata ompadde pini omusabe ye gwate iyo gwe tofa siteekako nnyo kampuni yeriba emmanja oyinako amabanja nze ndi mwaguzi wa kati abaana bawola ku kampuni esinza kyokuwa sente nze yemanyi nze ndi kasitoma waayo esaawa zino bampola emitwalo 25 nabagayidde abanzijanize bazisa nze ab'emuteni nabeewolako ku layini yange enkadde ne bampola emitwalo oba gyali 5 nenjisuula eri mumanya gange kati eno emaze emyaka mbasaba tebappa baana amanya bagamanyi bagamanyi nababa tebampa kuba eri nagisuula naye nabakubirako ne babadde nsaba kumpola temumpola layini yange temumpola kasente nange amanya gosebo gwanikozeze Kamuga Peter
Nga niye yabula nga yabulirako sente. Soko osasula liri ebbanja. Okumaye awe yola sente. Sewola ngako sente kusulu sijja ko. Nze ziri kuno. Nazewola nene sewola ngako simanyi. Era nange mbayo. Ne lumu mbanja awo nga kampuni enfukidde ekisi. Weewole. Sikwewola. Oli ankubira ssebo. Omukulu gundi yewola sente nagamba yateeka erinnya lyo nti gwe next week. Nimubuuza bulayi yange maze emyaka emeka. Oli okonga newola sente. Mandi kati sewo munoonyo omuntu labi oyo yali aba naye ate abo baali bafere kuba bawola tebakubuuza next of kin. Bamuteekako babiteekawo ssebo. Era eggayi namubuuza. Tebiriiko just bakugamba nti kati looni ye erinnya oli waddembe okwewola kati bagirinyisiza banga ndi waddembe okwewola 25. Tebateekako yadde mbusimanyi ani akweyimirira oba biki oyo alaka yali yagenda mu buno bulooni bw'okukyalo zibankubira obo yeewola mu bulooni bagamba ekintu kimulayini tugenda kukujjako layini okonza alayini mugigyeko nfuna endala wanene nalaba bwe mwali mumuwola mwankubira bamubanja emitwe lwali munkubira mumubanja aba mubanja eki etaano nemukwenga musajja lwaki bakubanja sente nange sinafuna waliwo nababuuze bali n'obalumba maaso ku maaso. Niyo nabagamba ekintu kimwe bala nyange majja kumujja kebbanja mu nkubi nayo binaddako ngena kujjanja te kampuni ya musala kumanya nakaka nkazi nangamba anti kati munange twende tugamba omutunoonyeze konza ate kati yajja twajja babi mwe mwansalira mbeere next king we nze nga simanyi kati abawola sente ku kampuni mwegendeeze kati bo basinzira batyo kulanti ona anaziza kasitebera nga layini ye erisivinga nnyo sente bo kwe balabira nti onalaka anaasasula tebasobola zitemako nga waliwo ezize singa baba bakubanja nga tosasulidde mu budde bweki bazibakira ne mu balinda ateekeko lwaki waataliteekako bakyusakyusa nogundi tontola kweyo bakibanja teekako ebiyagamba naye kitubu kirindi ani abanja munnayuganda ani abanja munnayuganda buli gwogamba sente zonzi kutako teka kweli webuuza ninga namubanja tamumanyi wanga olinza okugamba mune sente zo mbadde nzifunye kandi no kusimu gwali linda njijaawo toteka kusimu bamanja waliwo nakuvuma osinika binyo tosose kumbuza kwoteeka ogenza zitekako nga bazisaze kumbe bwe yali azewola naye kati bwomulira nga akyogera ekyo wakyogerera nga wano n'omulya nga aliwo amusirikira sente nagatoteekako eyo bamanja era ni bamanja kati gwe bw'obeera nga oli wano wali muge tosobola mubaka jeeke sente za ziteekeko mangu Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning kama kakataina program ndaja sobola butubeesa sebo era nze nkusobola okuyitako ng'obadde olina kinyonnyola nze kati ebyenjiri tebirimu mulamwa omusawo muganda ndimanyi bw'omu koge mazima ezange ziri kumbeera manyi nze newola bwewo zisiteekako kati gwe ajala gwe ng'omusiraamu onooba ofudde nga tebannazika mulambo gwe kampuni ejjeeyogere bajja gisasula singa enaaba ezze neeyogera bwe naaba yeegumiza yeemanyi nze nagigambako empole
Neto sobola muzimu takusobola batabukira ne kuchwachwana. Sente zange muziwa abantu bange. Muzimu nkola mu mpewo. Ngoina kutwa wipini kodi yo. Muzimu gwina wandika pini kodi ya wagoba. Baba bazira banga kwebo uli kutabukira eribye mu mashini yennyini nyini bali. Nenza abana bange pini kodi yange bajimanyi. Ana wo yo kigwa bawo. Ayinza okugira. Dola chanchalira ne kya. Manya abakazi batulina kekizibu kimu. Abakazi bakola program ng'omusajja ayina soko okufa. Wali badondaga ebyapa webiri nga tonnayitamu. Kituufu. Bo tebasuubirayo kufa bo tusooka. Otuleseewa. Sigamye nti yanasooka oba nze namusooka nziyenge nagiwa abaana kati bwe nfa abaana bagimanyi yabuuza abaana. Ate katulaki abaana baneerabirira giwa omuntu analabirira abba bajja kwogera byazijjeko bajja mugamba azijjeko nyinza ofesaaweyo nga yasuze wannakidde ng'ate abaana we nazijjako ne basooka ne banywa mu kubiye. So wali abaana babasefu ali nosaba omusajja nga omukazi afudde nga alina omukazi omulala pulogulamu emala kugguka gy'aliko naye bamubikira nti pulogulamu emala kugguka gy'aliko baba bali eri bali mu kunywa nga badde bakoze pulogulamu yakusula mu kisoboka bulungi nnyo era abakubira naye ntuuka nkya ndi safa bagenda okuzika mubyalo kuba neddiiru zaffe afa abagenda ozika twabanyana nnaku mujja museka n'ogenda n'ogira ddiiru n'ogikutula ne bakucenca kati ndina omuwala ku tebo osanga nakyo gye yakula wamuleka abuuka nagamba nga kitale ekyamama onajja naakugumya ekirere kituufu omulambo guli mu ddi ndina ekiwala ku tebo sikiryangako omwenge gusomye ngo nga mufiiriddwa mu maguke ng'ani afudde maama wo akuzaala yanzaala akyaba mama wo afa tebakuli kizibu ate no binyuma nedda ekyo tokyogera nako tekisoboka kitya ne bwoba obadde kaiza ni mukuweweeta ngo ngamba soko maama afudde fibireke nendikwata essimu nempulira nti maama mba nakasu wereka naawe ng'afudde avevaawe tugguse kyobatubaddeko tugguse kitubadde serida bwoba ng'olina emmere mu kamwa ogiwanda bwe kiri nga maama mutasobola jimira afunye ebizibu nze namange sirina kirala kyensobola kukola leka n'okuleka kyokka ndeka n'okuleka ne bwe mba mbadde nkwagala nnyo nga bagamba essanyu liri kutaasa ku bizibu okubudabuda bange tuba tukwatagana nga tetubadde na buzibu era bw'aba afudde nga mbadde naye tesera kintwala mu benzi nga bange mina naye mbanga gyembalako kale ka video pastor yajja na proposing omukazi ng'omulambo gwa bbawe gukyali awo omulambo gwali wano omukazi ali awo atudde pastor n'amugamba kati va mu maziga n'amwambaza empeta mbadde nsaba bufumbo omulambo guli wane omukazi n'agamba yali amugumya amugamba mama nyo omukazi agenda agamba kasokoteko omulambo mu ttaka kati katugambe nti kyatandikirawo kuba baali beeyagala nga n'omufuta nafa ekyo mateeka watasobola kuŋŋamba kyemukoza nga n'omufu akyali mu ddiiro mukijjiddaawo ennaku ejjiddaawo baali bayeyagala dda be batta n'omugenzi gundi yagamba mukyala mugerwa yatta bbaawo ebiseera biri anti oli olwagamba ku mukyala mugerwa ate singa bbaawo tabaddeewo singa tuli wange neeyagala ate omukyala yagenda tuga mukyabaawo olwamala omutta agamba basudde kati mujjeewo oli abadde atulemesa twagalane bulungi ate basudde n'atya buti yagamba olaba watabbawo yakujja yali mutuufu yatya buti ate nga yandigula bw'omaze naye ebbanga naye nze gwe wakalaba omwezi watabbawo yakujja ewamu kati ate nze gwolabye obulabi gwensanze mu bbaala njejja nakunte jambiya oli abadde wa butweze ndi wa jambiya nejja emize gy'abakazi anti mize gyammwe nati nawe tugambye pastor nze nkugambye okusaidi eyange tekisoboka bw'aba nga afudde maama wange tolina byeŋŋamba mama we kale gwosinga okuwa ekitiibwa tugamba kutabbaawo esaawa zino bange bw'aba afudde ne bw'ojja ng'olina golofa n'onsaba obufumbo soka kaabira mwami wange wabula bwe kiggwa
nakusatu fa abasiraamu tetubirwisa nakusatu gamba 10 oba mwerabidde nze sikyabirwisa naye nga wali essaawa eyo lwakubeera sikaabagana amaziga agakanga nkaabandekamu kuba naabazze mulimu oba mulamu nziza mu kika mwembadde oba bano ab'ebbali bwenti ofuna kuba mu kika mulamu n'enzira lumu mu kika ne batampita nnyo namwandu oli gino mayira ebigambo tebibulawo nti bulijjo akwagala akwagala bamanyi nze bamufunyeko olwo muba mweyegombye budde obwo ofuna ono omukyala avuyo oli omukadde beesanguka mu bwongo obwo tesobola kuvaamu era olina byojjukira kati notuuka wono n'okaaba nalowooza oli mukwano ga mulamu bwo oba omulabanga bbaabo omutwala mu kifaananyi kyobuva ogamba nti ofuna mulamu wo ngambye oba nzira mu kika nedda kyeŋŋamba kiri bwekiti kati bw'afuna ono omusajja omupyangazze kati eno lavuyo n'omukadde yonna esangukamu sokoleka eviisi gwe kyogamba oyagadde omu gwe wasookerako ne gwoliko lavuyo liyayawuka ne we baba tebaafa gwe okwerabira omuntu gwe webakanaye naye kati olaba oyinza okuba olina omulamu oyinza okugamba naye ali mu kunyumirwa omulowoozaako birungi byere naye kati wano oyinza okuba nongolaba omuzimu gukwambala bajala ebintu byange ng'obigabanya nga mugajanga obiri wandibitutte oba wali obyagala gamba jangu wandigenze nabyo jangu nkime tugende lumu ajanga oli yagala genda ali musanga nja musangayo tayimu ng'etuuse bebakazi akuwaanira wano naye g'ovaawo abasajja awaanirawo fe abasajja era bwayenda tugamba okufa kwe kwetwawukanya era kituufu okwenda omusajja tayenda naawe tekiyo kyakwenda omusajja tayenda temwakiteekawo lwammwe baddiini byobwenzi najja baddiini omusajja tayenda aba akola omusajja asajjalaata sajjalaata kwe kutya omukazi bw'akajjalaata omukazi okaana kyekyogera tekiriyo akajjalaata byebi kyaluganda ate kiri mu lulimi bukajjalaata ekiri mu lulimi ki nga nkyogedde mu Luganda muyayanya ebintu teri maanyi ga musajja maama nedda singa ndeka ssebo ekyo kimenye nawo olowooza ogenda mu baafu n'onaaba n'aginaabiramu tebana nannyini waayo kitegeeza nti ffena tusobola oginaabiramu si bwe kiri banaabiramu bunaabi nze kyenkugambye nti oli bwayingirayo mulatagendayo nze kyobaana baga nze sirwanira musajja era gwe ndirwanira ng'agenzeeyo nadda nga akasolo tekuli naye bw'alikomawo nako sirwanira musajja ne bwe mulaba ng'ayingirira ala mugamba kye mutaata gundi tewaleseza mmere oba otulekeramu ez'emmere mulinda aveeyo kyonna ekisobola okwangwa naye nti simanya lerere no sirwanira musajja okuleka alintwalira akanaankani n'atadda nako mmere ewooma manje ogwani ono alya n'oli alya emmere egenda yakwali ono alya n'oli n'alya emmere egenda ate emmere y'omu tewooma obanga eyebba ajala n'obulango obwo ako kalango lugembe ejja mwena abali eyo nga mwetaaga okulaba ku ajala waali emmere egenda ono alya n'olyako n'oli n'alyako omwami yitalwanira musajja we ayogera ku kamera bwaweta ensonda omanyi abaana bendabiridde abatali bange bennyini atali omu abatali babiri nze siyombera ntiri omusiraamu bwe buti kati bameka ajala musiraamu eddiini ye mugamba abasajja ate munange eddiini yange ya kisiraamu naye nagaana okwagala omusiraamu saagala musajja musiraamu abatali bakomole si buli nti atali musiraamu taba mukomole mwe mwakikwata gwe kamuga tebakusala nzabanga abaana si basiraamu ne bonna bakoma era nogenda wafaaza ng'oluta omwana omukomole faaza aliza n'omuggola naye ng'abange bonna babatize nga ate bagenze babatizanga bonna faaza akubatiza si mutuufu kati tebakkiriza kondomu tebakkiriza kukomola eddiini y'obukatuliki tekkiriza kati tugira ndwadde tuba tutaasa abaana ani agati atali mukomole mulwadde mulwala bakugamba mu ddiini y'obukatuliki obeera n'omukazi ogwo
ensonga lwaki bagamba tokozesa akapiira kati okozesa akapiira kwani kati osobola okuddayo n'okozesa akapiira ku mukazi wo owaka osobola lwaki obukatoliki ekugamba tokozesa akapiira era eddiini y'obukatoliki tekkiriza mazzi gamalira mu kapiira ebyeddiini nze mbivuddeko sibimanyi eddiini kati eddiini lwekiyayingiramu ezo ensonga z'omukwano ekugambye kibeera kimu nti bo bakugatta nti olina kuba n'omukazi ogwo omu kati gwe alina omukazi omu n'omusajja omu kimukozesa akapiira akapiira wakati abo bano bantu bamuzaala n'obulwadde nga naye namwagala ate mugenda mu byuma nga temunneegatta ne mwekebera nemanya nti nga mpulira mwagala wakyogera n'osiga omulwadde bagamba kugenda na mulwadde munno ali munaazaala mutya ye munaazaala mutya tetwagala baana naye tweyagala naye omulwadde n'omulwadde babakiriza ozaala omwana aba mulamu kijja kitanga tebabalwadde anti omwana munda talina wakufunira kontakiti ya musayi na nnyina omuntu weka wasobola okufunira siriimu nga bamuzaala si mu lubuto kati bana basawo bakukwata obubi ne basalawo obi eki n'ekirira siriimu weka wayitira okukwata ku muntu omuntu nobe osobola kuba nga mama walina siriimu nga mama yalina siriimu tata walina siriimu nga tolina siriimu naye kati eddiini y'obukatoliki yakugambanga omalira amazzi mu kapiira ensonga nakuba na mukazi omu kitegeeza eddiini yatandika n'obupiira we buli mbadde manyi buzze luvannyuma lwa siriimu obupiira bwajja dda eddiini yatandika dda ekitegeeza obwenzi bwava dda kuva ku myaka gy'abayizi ate bagamba eddiini y'abakatoliki yatandikira ku ekyo eky'abakazi nti abakazi baali batono ne bagamba omuntu olina okuba n'omukazi ate eddiini yeefuna eddiini kabanga katale gyemukoma okuzaala gyekumufuna kubanga ekiweebwayo kigenda amakungula gajja kati mumalira mu kapiira tetwaba sente mu kyaki mumalira mu kapiira sente mu kyaki ziba zikendera eddiini ebeggwawo ekkiriza na family planning abakatoliki bakkiriza family planning zaala paka we baggwawo anti ekyaffe tugaziya kintu anti eddiini itezebera nnamba ani asinga ennamba bakiraba abakatoliki bangi because mu nsi yonna eddiini ekyasinza okuwa abaana batanyi bakatoliki waki kati abasiraamu ensonga nabo bajja wasa abakazi bana bagala kuva kaminga ki akatoliki nti kati gwe ozaala mukazi omu musiraamu azaala mu bakazi bana be baana abo kitegeeza akatale naye aba akawamba ekigedde kyekigambye kati ye ate omukatoliki agamba tokozesa kapiira wegagendamu buli mwaka luba lubuto ng'akuwa n'obuyambi ate ebyobuyambi byaki ebyammwe ebyobuyambi ebyaki amasomero g'obukatoliki bwegali ntwala abaana basome mukimubigo bwebaba baganya nga twala basomesa twe basomesa obufaati twe basoma obusisita obufaati amasomero g'obukatoliki bwegali obujjanjabi bweguli kuva ddi okulya kw'abakatoliki weekuli balina ebigo balima emmere kati nze nzaale nga ntwala gwe zaala buzazi ng'otwalya faaza abaana bangi abali nasomerako mu ssomero abaana bangi abali mu bigo by'abakatoliki abaana bangi abafaaza be balabirira ekisooka faaza tazaala naye ate alabirira abaana kati kitasomesa banne nabo ne batazaala faaza n'asomesa ab'eddiini ye nabo ne batazaala kuba ye tayagala faaza tasobola kuzaala ate kati anaazaala omuntu wakifaaza bakugaana okuzaala mu bakatoliki nti omuntu oba tolina sosola mu bantu laavu yonna olina gigaba mwenna kyekimu tojagamba njagala nnyo mukazi wange ensonga lwaki wakwata akagaati konna wakamenyamu mwenna abawa nti abalaga mwenna mulyoki tuli kimu era abasse ekimu mu kristo yesu okitegedde nakati obanga obadde okyakozesa obupiira buveeko oli mukatoliki ye musiraamu ku lwa sayidi yo yabbaawo bange mukristaayo si mukatoliki yabibimu tebambala sapuli nti ate abo tebakkirizibwa kukomola nakubambalawo nze bange baaba bakulu be bamanyi oba byali bifo oba bituufu naye kaadi za baptism bazirimu kamoga jala byagamba obupiira bwesonyiwe obupiira bwonoona n'obutonde mubusuule ettaka terimera akapiira era nasigala kambala ku mutima omuntu ekakkirizibwa okwambala naye wano kungulu nga nze ku mubiri akkirizibwa okwambala akapiira ye muntu yejaajamya abeera n'abakazi abangi n'abasajja abangi sijjaji nga na mukazi timulwadde kuba siri musawo muzira nti oyo mukazi kirwadde ndi musawo nze ndi mulabi atambula mukazi ate timulwadde taliko ezaliko kanula
Otalya. Aba maze kulaga senti mulwadde. Yambala. Awagire kampuni. Dini okatuliza okojive. Ola kasi walungi. Aye no. Yambala. Soko yambali. Wowe ekitambulo kiyita kiramu. Yembe gusobola okubeera ku muti nenga ekibuka. Tacho neba tutuyita bannafa. Butanagaako ndi mulwadde. Gwe nosema tukenda akagagudi omulwadde. Wasajja mu minute ya kola yeye wulira wanagamba nti mulwadde lero jja wakati. Noneegobako. Ati gwe n'oluka kamugo mukazi n'agamba kamugo nkwala ne nnyina sirimu mugamba yendabika sirimu akwatamu sirimu akwata baana manyi mumina ebirowoozo by'ekisiru bagamba gamba tugamba Yejja bagamba bani gamba tugamba kwagala tekeze zaita ate azigamba bagamba bani tugamba obuzibu bwennyina nkufuna swa ngina ku byuma swa kungamba nti ndi mulwadde mbadde sinakifuna lero lufuna nga tugenda musayi nga bagukebe toka ndaba guyimiridde kujja wagumakinga n'ogwa nga tuyoka tugenda mu kikola nze sikebeza amaaso omukazi yakingambako nanga kitegeeza bwogeza okukuba ntonneesiga nkwesiga ku ngulu tonjagala nkwagala nnyo naye musayi sinnakulabako ayagala musayi gunyumisa ayagala musayi ninga oba ofunye omukazi obukebeera bwajja musooke mwekebere nga temunyega bwekiba kiganye mwambala obupiira bwekiba kiganye ennaku zino bugonvu buyulika amangu gatta busatu piira busatu osobola kuyulika antende obunene kumbe bipiira antende obunene kumbe gapiira nomanyirira nina mugugu nyongeko obupiira busatu kiba kifuuse ekindibota omusajja antaddemu endibota kyoba tokola tebakanga ku muntu yenna nga tosoose mumukebeza tebakanga ku muntu yenna nga tosoose nga toyambadde kapiira bulamu bwoba tosobola bwesiga toyesikisanga bulamu bwa muntu n'amaaso bwemufuna nga bagaddewo nga basawo bagaddewo amagataggwako ansi tolya tuli kumukola enkya tukeera kuddayo abasawo bagaddewo konomise wali obulwaliro buli wala olyawo ovaayo olyoddukayo tekakwata kaba kajja ng'obuukayo naye bagamba ti bw'oba tomuluddeeko ne bw'aba mulwadde mwaba tannajja asibukawo naye seba atambula asika alina feeling wali asika feeling ye n'asembera batugamba kubanga oli mu kikola ky'okwegatta omukazi n'agamba awo wennyini wooli tovaawo mukuba oluyo oba mutugge banya oli ku bulwadde obutemukuula oba omukonye mu bulwadde omukonye mu bbwa bagambanga nti bannange awo tovaawo woolinyweza akandidde omutuuseeko yakiŋŋamba neyayinza kyewankola bakiŋŋamba nkakasa neyakiŋŋamba kwali akalaba tokkirizanga omukazi mukukwata yawo nagamba awo tovaawo vaayo dduka emiziro ng'emaze n'okumala ng'ezesula bulungi manya okubya endwadde onaonako nebbwanga liwona kati buli wolikonako bwoti oba oyanga omubiri gukola gugera guwomerera kana kaliba kaba kungulu kana kagala odigira bw'okajjako ere munda liba bisiriddawo n'omukazi wagambanga nti awo wendi wookoonyere ddala enziko ogikubye wakati era vaawo genda mu ddwaliro bakujjanjabi neyongeramu n'okwetereza mu position neyeyongerera ddala kumba okonye mu ndwadde sirimu abaalo ng'ayita ngano sirimu ayita ne kandida beesiŋŋaana ate gwe oli mu bakonakohonako kati n'olw'ensonga eyo ngamba yambala ddala va ku basajja gala kuwuyo nanze ndi kuwange naye ate ye simugaana kwagala gwayagadde kuba abajja kudda kati naye tagaana naye gwe bw'oyagala oba toddeyo onoosulayo gy'oyagalidde omusajja nga tunatera okukomekeza tugenda bakulisayo mwenna abadde mu kuziika profesa Kanyehamba yafa kitalo olunaku lw'ejjo mu Kampala abasajja abagagga bazibu yazaala abaana babiri
bonna baba mukazi muzungu nabona omukamwala yagambye alina emyaka enkatena mwana kama katonda sijangu ndo abira ddala ekikate kimuminati nsi minati just omuntu abasomye nyo bali manyo okuzaala kati yasomera nyo yebweru ali mu kuzaala segera ate neeyisa mu mbeera z'abazungu kati ngeri abere yebweru bicho kuzaala kwake abo buwanga abadde mu kuzika professor abo buwanga luminati tumusembeza mangu n'abali mu kayiro akayiro kagwa kane kalimu okwebba kati Nuupu yatandise abaayo Nuupu oli mu venting bali mu kusunsula bagenda okuwa ebifo naye ekiri waiti abantu bakireba kabasuwa omutima gubali waggulu ne ADF neetera ADF waliwo ne pipi ne ADF yani kati waliwo ne badde nti wadde bamanyi badde nti ulyangayo PDF so kati mwenna abeesimbiwo bere bagume sawa n'omuntu afa kakaso yena gogenda okwesimba ojja muwangula tebakukanga biva ku byokwesimbawo abantu bafiire eno mu kamyufu ebafa wana bache bakola sekikubo emboko yavuga sekikubo yali amanya akalulu akalina mu 5 yakira ku machabiri bwebi nolaba aba munju balwanye olwo nafulume bweru ba munju olaba balwanye otalubadde munju nga nawagale n'okuggalawo obuzibu eyo gye balwanira bo bakibiina kimu era baana bawa ate kati waliyo omuntu kati wano waffe ne Kampala omuntu asobola kukuba lwa kamyufu kubanga akimanya asobola okulya akamyufu bamukuba wano mu generation kati bali abakuba emiggo yaba akimanyi nze olukwata kadi NRM ekituwambani mu parliament baba bafiirawo watu ebintu ogenda okuba emiggo egisinga obungi gibeerewo NRM gyeyina amaanyi kubanga ye oli agamba nze olumpa kadi NRM bamaze batandika basupportinga wano ekibina wano waffe mu area endala nti omuntu asobola okuwa kadi ya NRM ODP nakuba Nuupu najja asobola okukuba kati abo tebasaamu nnyo maanyi abasinga bagenda kumala budde okubalabako kuya ku ssente ne bavambwe bati naye eri oli olukukwasa kadi kati ng'oyo yayiseewo ku lw'emiyaga amanyirawo ndi mu parliament oba ntya mbalinayo babiri ekiboga bemanyi bebawangudde ne babawangudde banyize nnyo era kati banuupu babagambye abakulira akakiiko ka NRM bageze babalabe nga bagikubira campaign neri era kyekiriyo kati muguwa guli bali mu kusika muguwa bagamba ffe tujja era tuwagira abamu bawagira Nuupu abalala bajja independent nga mwe muli n'abadde honorable yennyini ne honorable Mutumba nenga yabaaka mukuba bukubi yabadde naye katusirize tugaanye waliwo bakuba mu kalulu akamyufu ninga bamukubirwa lwa nsobi zabya kakiiko kabya naye wali ng'asobola gwe kituufu omuntu omuziza era nze nkiwagira nange omuntu aba mukubye mu kamyufu ajje ne yesimbewo na wano asobola okukola ye aba ne byamanyi n'obukakafu ate bwe president waba independent and independent wala president oba wekka oba wetongodde era ne wali eri mu parliament bo batula era bakatata batwala nebyo nga bonga bali kiri nga tuzo ng'omukazi nakiyombekedde aba independent mbeere bulungi mwe